which is ruling Uganda right now. Remember, those Rwandese who went back to fight for their country, at first they fought from 1980 up to 1986. After winning the war, they sat in the State House. They agreed that some branch of the Rwandese, they want to go back to Rwanda to what? To fight for their future. They were financed and supported by Yosef Tabaisura, the son of Kareches. They went back. But in the same category, Yosef Tabaisura, the son of Kareches, used the same tactics which he used during the 1986 war tactics to massacre almost 1 million of Rwandese. So now the same tactics Museveni, he wants to use against the indigenous Ugandans, because for them they lose nothing right now. One is aged. Two, he knows that he has been blocked from going outside Uganda. Secondly, he's a lunatic. So please, UPDF officers, police officers, and some intelligence officers who love our nation or who loves your country, please do the needful. Use some of your skills to save the indigenous Ugandans. And this message goes direct to all prison officers. Please, we beg you kindly, stop mistreating Ugandans. It's not a crime to support any political party. How dare you accept all the prisoners without charges? Mbasaba n'obuwombeefu. Uganda nsi ey'emirembe. Uganda bukyanga ebeerawo etondebwawo tefunangako obukulembeze bwali bukwasiddwa mu ddembe tekibangawo. Ekisinga okunnuma emyaka Uganda gye yakamala mu bukulembeze nga yeetongodde bigiri 5+. Kiwulikika kitya oba mubadde tekimanyi nti Uganda tefunangako obukulembeze bwa mirembe ku myaka 5+. Kino ekintu kya busiru nnyo, kya bupumbaavu, as if the professors, as if all politicians in Uganda, as if religious leaders, as if all we Ugandans, we can't open our eyes and we say enough is enough. We need a peaceful transition of power from this regime for 52 years plus. Netubanga Uganda gwanga erimu basajja abayigirize abalina PhD, abalina zi masters, banansas ne ba doctors. Tetufunangako bukulembeze bwali bubadde emirembe nti ono bukwasiza gundi buvudde ku gundi buzza ku gundi nga tewali kuyiwa musaayi since the beginning. No. Kino kino koma. That's why Uganda ekyasitamye wesitamye ekunamye n'obugoyi buli bweru. Naye nga bw'osoma mu history wa Uganda, naturally Uganda is gifted by nature. But listen, kambaweka n'akasemba. Uganda ng'efuna obwetwaze twali ku level y'emu n'amawanga nga Singapore, twali ku level y'emu ng'amawanga Malaysia, twali ku level y'emu nga Philippines, twali ku level y'emu n'ensi ezimanyiddwa ennene mu nsi yonna right now, ku level y'emu ng'omuzungu awaayo obuyinza. Remember, tuwawako obuyambi eggwanga lya United Arab Emirates. Remember, omugenzi Idi Amin yayambako eggwanga lya Saudi Arabia. N'ennyonyi Amin gye yatambuliramu ey'obukulembeze eyali kabaka wa Saudi Arabia yagimuwanga ekirabo ng'ajjukidde nti omugenzi Idi Amin dada yali ayambye kususa eggwanga lya Saudi Arabia nga liri bubi. Naye essaawa zino ensi yonna ekulumuka egenda Dubai, abatalina adde omuddo ogwa kiragala, abatalina adde omuti, abatalina adde amazzi aganywebwako agali fresh. Bannayuganda basiba Malaysia
basiba Singapore, basiba mu nsi ze twali twenkana nga tuzisinga. What went wrong? What went wrong? Uganda mu nsi yonna erina ba doctors abali ku international level abasoma, but due to the political problems they vacate the nation bagenda. Uganda yeyina ba accountants, Uganda yeyina ba nurses, Uganda yeyina ba best lecturers, Uganda yeyina ba best serving officers maje ga America, Bungereza, France, German, wa ebalina. Uganda ina abaana bamanyi IT, ina abazzukulu abazaliddwa mu nsi ezo abali willing to serve their nation. But right now we are in a political catastrophe whereby the leaders, they are just blindfolding Ugandans without showing them that we can get a peaceful transition. Tulimbide bye naga simete mujja kufugawo simeze ne mundu simanyiza such nonsense. This nonsense must stop. Nzire munajene mundonya bwagala kunzita. You can't kill me because you can't find me. And I will continue preach this information. Bana Uganda bazukuko obwongo. Omusajja asinga okulongoosa emitima mu nsi yonna nga bavuga nti yagenda okulongoosa obeera n'essubi nti sigenda kufa. Babuyita Dr. Agure Kiyingi. Nkiddamu, omusajja asinga okulongoosa emitima mu nsi yonna kafulu. Kasita bagamba nti appointment yo bagenda kuwa Dr. Agure Kiyingi okulongoosa omutima, obeera na assurance 100% sigenda kufa. Ali mu nsi za Bulaaya gya musajja atwali eyo byobufuzi byamulemesa eggwanga. Tuyina ba major mu America mu maje gaabwe basajja bali eyo tebagala kudda Uganda. Tuyina ba maje mu British Army bali eyo tebagala kudda Uganda. Tuyina ba doctor, tuyina ba nurse, tulina abasomesa ba lecture tebagala kudda mu ggwanga kubanga eggwanga fu. Njala babuza ekibuzo ekisembayo. Gwe Munnayuganda ali eyo okimanyi bulungi nti bw'ofuna ssente n'oziteeka mu business olina okufunamu amagoba. Munnayuganda ali eyo, taata maama jjajja senga ali eyo, wakeera ku makya n'obutuza n'ozaala abaana be wazaala n'obateekamu ssente ez'obulamu bagende basome bafune emirimu. Mu kufuna emirimu onooba okaddiyo tuse emyaka 6 abaana bano baletenga sabbuuni omunnyo n'emmere okukulabirira mpaka Katonda bw'anaakuyita. Naye abaana bataddemu ssente zo ez'ekikazi ez'ekisajja bamaliriza bali ku streeti, bamaliriza bazaalidde ku lujja abalenzi n'abawala. Abaana bamaliriza bali mu akadaama. Mwana ani yasoma ng'ali mu kibiina n'asoma okwoza amasowaani? Mwana ani yasoma n'afuna abaana abawala bali mu nsi z'Obulaaya bakola emirimu egitawogereka mu kamwa. Naye nga abazadde abamu balooya, abamu basomesa, abamu bamanyi kompyuta, emirimu gye bakola tegisana kwogera mu bantu. Naye ng'omuzadde yamuteekamu ssente empya n'enkadde ly'eggwanga lye tulimu. Gwe nkubuuza omuzadde ali wazaala omwana ng'agenda kukola bw'ayaaya, wazaala omwana ng'agenda kubeera ku street. Mbadde nga nti essanyu ly'omuzadde zaala abaana bawerere buli omu afuna omulimu. Bw'afuna omulimu kuba kitegeeza abaana gye babeera baga no ku weekend tugende tubeereko ewatataffe nga mutwalidde buli kimu. Ng'omulimu gw'abajjajja abazadde abaana be bazaala eri babaleetera bazzukulu. Kati nga jjajja ye alina abazzukulu balina kumubeezaawo nakubayigiriza mpisa. Kati bwetuzaala abazzukulu abaana bireriya temukyali mulamu kubanga abazadde bagenda n'ensi n'abaana bazadde bagenda n'ensi. Kakyovula tulina abaana bali awo tebategerekeka kubanga sisitimu twagitta, ino gavumenti yagitta, tetufunako independence. In fact we are not yet independent.
Tulina abaana bakola mu CIA mu America. Tulina abaana bakola mu zisentiri za America. Tulina ba fashionalists, tulina ba artists, tulina Uganda Katonda yagigiftinga by nature. Neje banna yabakulembeze nedda. Enough is enough. Mbagambye nga mmaliriza video. Omukama gyali yenna. Sheikh Nuhu Muzata battemu omuzemerembeze yannuma. Teri muntu agenda kuddamu kwogera Muzata yabadde ayogera for 20 years until Allah ng'agambye nti aleeseyo omuntu omulala alinga Muzata taliyo. Kati mwe basheke bambala ejjubba mugende mufune emmotoka ezo Muzata ajja banoonya. Ekibagambye teri yagenda kwogera nga Muzata taliyo. Talina gwatya akubulira fact n'ogenda n'ofa nayo naye ng'agikubuulidde nga tewali atatya Muzata. Museveni ng'atya Muzata, bannamadini bane bamutya. Muzata ayogera openly fact aga nti ekintu nibakusasade azikusaba open tagenda kwekwaniza njagala sente zimpe. Nene mutto omusajja. Kati if I may ask right now, let me ask you one question right now. I know you are watching yourself to the son of Karaches. As we speak right now, singe gwanga ligwamu akatyabaga. Ani asobola okujja mu public n'agamba nti bantu bannange bane ekisonyizo ekisonyizo ani? No one. Bakabaka bonna bali mu Uganda mwabateekako emizigo. Mwabasiba. Bano baserebu tulina bonna bonkoko endyera mutunzi mu Uganda tulina baserebu. Tebaliimu. Kubanga mu nsi endala ezikula baserebu bakozesanga public figures. They can command the public by just a mere statement. Bantu baffe olwokuba mutwagala nnyo eggwanga tulyagala kino ekintu mukirege ne bantu bawuliriza. Right now who can come out and make a statement public newuliriza? It's only right now Robert Kyagulanyi Sentamu who can make a public statement abantu balowuliriza. Ne Museveni tosobola gikola kabire mutamani wo muhozi kabire zino nonsense politicians zino ziri mu Kampala ne mu Uganda bonna bogus bonna mbwazi ezimu. Muyimirize campaign mugende mu maaso n'ebintu bye mwagala okukola mujja kigwako. Rest in peace Sheikh Nuhu Muzata batte. Jajjaffe Obuyisiraamu na Kibinge nkusaba n'obuwombeefu jajjaffe please tuyambe tufune amazima ga Sheikh Nuhu Muzata batte kuba tetugenda muzaawo. Okuzzaawo kwa Nuhu Muzata batte ng'eggwanga litegedde ekyamutta ekituufu. So si bya COVID-19 kuba COVID-19 engeri gye bamuziika mba tebasobola kuba mulambo guziika ng'enzika ya COVID-19 gimanyi bulungi nnyo. Lwaki abasawo baziba okutawa information? Lwaki bawadde emmotoka mu kaseera kano obutayogera ku nsonga za Muzata azitowadde mufu naye akyabazitoweredde yafa naye akyabazitoweredde. We don't have celebrities in Uganda. All right now they're acting like upcoming artists or celebrities. If you can't protect and promote your image mu bantu ne bakuwa value, you are not a celebrity. If you can't influence the public in such situations, you are nothing. You can't influence anyone right now. So we don't have celebrities in Uganda. All they are crooks. Omuntu asobola ganti Museveni no kino kiganji. Right now basibye mu Nigeria badde Kampala. Bonna ba Nigeria basinga ba artist bavudde bagenda ku Twitter ne banyookera okwo. Temwamutadde. Ekyo tuyita public figure ne public influence eri abantu be bayita ba celebrities. Ne bano bokyawo emitwalo 5 najja nakumbira ku mukolo. N'omu mitwalo 10 najja kulimbira ku mukolo. Mbisimu tuganya okuyimba. Mwole basajja bakazi n'abakazi abakulu nga tebwongo tebwalina. Ne government etufuga y'abakadingo kubanga tebamanyi kye bayita music industry. Kubanga music industry mu America kye kimu ku section eyingiza omusolo omuyitirivu. Era tebaba okujonga akoze omusango gwa naggomola. Ganjagala babulira. Ono mukubwe bukonde. Ono mani mbamita Westmeyer wali ono ba Mike Tyson ngabachaba ba Michael Tyson bani ngabachazanya bikonde show yebikonde eberamu millions and millions of dollars. Ekikonde bagenda okifwantu government ngafunye dda already bukadde bwayo nga $10 ku musoro gw'ekikonde ekyo. Mayweather nazanye sawa zino bagenda okulanga show ngegenda kubera mu bukadde $3 wa $5 oba 4. Government ngafunye dda obukadde bwayo kuva ku Mayweather ne opponent we nga zigenze ku account. Okitegera mu Uganda omuyimbi yenna
aina kubera property ya Uganda ngera asasula emisoro bameka basasula emisoro no way muchayimbire emitwalo 5-10 million. That is nonsense. Government enachi bafunamu ne government yalekerawo industry nefa kubanga ekimanyi ekikola lunyega industry efe nenga attachment industry eya music oba artist beba mu ku bantu abasobola okuyimirizayo gwanga mu mbeera yonna esoboka politically, economically, socially. Awe baitaba artist asobola okuyimirizayo gwanga politically, socially, economically. Socially kitya omuntu wabera nga public figure aina influence waba obuzibu asobola okuyimiraga nti banaffe temukola kintu kino. Political, these people, they can speak on behalf of other people who can speak. Economically, bwaba yimba nga akoze show government eyingiza omusolo okuva ku ye mwendaga explanation indala eriruda gimwagala mwetagandala. So all artists in Uganda, please wake up and behave. This nonsense of coming in public on media and start crying as if you are young kids must stop with immediate effect. You need to act. You see this grown-up man, Bebe Cool. Wandibadde ku age kwoliko nga you can influence the public, but the public is against you due to the small brain you have. You can't differentiate between a female fly and a male fly. You call yourself a public figure. Nchidam. Bebe Cool kubanga lyoyimbidde wandibadde wafuuka dda public figure ng'oli influencer. Na yolo kubancho olina obwongo butono nnyo tosobola kwawula nswera nkazi na nsajja, then you are useless and you are big loss to this nation. And let it be another example to all Ugandans, mainly artists. Muchimanye temuli ba artist mwe, temuli ba artist kyokka. The message you produce mu nnyimba zammwe etuuka ku buli muntu mu ddiro lye nga atudde, ekyo mukimanye. Ate message erina kyekyusa mu bantu. Essaawa zino kuliko oluyimba baluyitaani bendo baleta bendo over smith loko down kati welutunda kati owaloko down yetamanyi kitambula mu luyimba lwekifu influences abantu dukola mu bukolabo bukibuki takimanyi. That's what we call message. Kati wange message esobola kutuka mu public, that means bono okuba enyimba satu ojja kufuka public figure ngoli influence kitumu kimanyi. Kati bwe tuba tulina ba artist mu Uganda nga bafu nga Bebe Cool tasobola kwawula nswera nsajja na nkazi kiba kitegeeza tulina total loss.